Buffer zone yalinga ya buli munnansi kuba buli muna Uganda obanga ya government kyovola bayagambye nti bali tebasasulanga sente with the system wezize zi weakeninga ezikulemberwa bakulu baffe bana bali mu office ne bano abakuyise wano n'abalala abataze wano ne wabanga buffer zone erina okubeera ey'abana Uganda kati eriko freehold title eriko ekyapa Your Excellency kwekiva okubanga kati omusolo baguwa abantu sekinoomu environment bajjako wano naye tetumanyi bwajje byagwera batugamba tuteekeddwa kwenyiga mu lukiiko lwebaalimu ne muganda waffe ono Magulu Meeru ono omwami asenda bino Magulu Meeru ssebo musajja w'e Canada yava Canada najja era ne tumusenza nga bannansi kubanga twaniriza buli ajja naye ekyatubuukako bwe yatwefuulira n'agamba nti ye wano wonna ayagala akozeseewo naye ng'ekituufu yatusangawo nga tuwangaalirawo ekisiikirize mwotudde ssebo emiti egyo gy'olaba egyo abavubi abagoba wano be baagisimba nga tebaagala kuwaguza nnyo kugenda mu matwale ga muzungu oli ne bagamba nti katukolere wano ate ne munnaffe eyajja okusenga naye awangaalira eri ne basimba emiti egyo mwe tuyimiridde olwaleero naye ekivuddemu kyekyo nga bw'olaba nti yaleeta weetiiye n'esenda n'amayinja ago n'egasenda okugatuusa eri naye okujja ku ssebo nate era tukwanira lama lyonna lyaggwaawo sigenda tunuulira muzungu wali wooyise simanyi oba obutimba obulabye waliwo ekikomera eri waliwo essomero eriri wali waggulu alikozesa eno waggulu naye ayagala tuwalayo abavubi gye bakola ki gye bagoba n'olwekyo bwe tuba tutunuulira ebintu bino tutunuulire embalama z'ennyanja oba olubalama luno abavubi bonna kwe bakola ki kubawangalya. Nze ndi mukyala muvubi naye ebbalama we tugobesa amaato waafuuka wazibu abantu bano boolaba ssebo amabalama gano gabanga gabwereredda nga kubagobya amaato naye kati bagasasulira guno Professor Zena lutangaza ensonga era tuwereddwa olubalama lwaffe nga bwe kyali kiteekeddwa okukolebwa nga kuba kibadde amazima gabadde galudde kuvaayo nti ennyanja yeetaaga okuba n'olubalama lwayo naye kyeyanziza nnyo olw'ensonga nti olubalama luddidde ennyanja era ndowooza n'abali emabbali abali ku mazzi okulinaanagange nze Geoffrey Bwire era nga wano wensinzidde okuyimirira olunaku olwaleero wenkolera ddala nali mwenyamivu mu nnaku nga 5 oba 6 oguyiseeyo emabega nga waliwo omukulu omu yali yatusuulamukko twafunamu ekikanga abakale okutwaliza awamu nga yagamba tetukirizibwa kubeerawo wano we tuyimiridde kaakano naye fe abantu abamu twalaga obutali bumativu kubanga twalabira ddala nga yali mu bumenyi bw'amateeka naye twali tetulina kyakkola kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu engeri gye tukyali abaana abato mu myaka bw'oyogera ekintu kyonna baba bakulabira ddala ng'omuntu atategeera era atalina kiddago ne tusalawo tukuba omulanga wali abo abatusingako osanga bo banaasobola okugusa ensonga eno twala omukiza okwebaza bakansala abaffe batubeereddeyo kyemane w'ekyalo amannya n'eddoboozi nze Kalema David nga ndi mutuuze w'Ekigungu mu luka gw'Ekigungu era nga ntuusa okwebaza eri Profesa ku kintu kyatukoledde okusinziira ennyanja bwe yali yatutwalako ekifo kino ate n'abasajja abalala ne beefunza ebbalama lyaffe nga tetukyalina we tukyasobolera kukolera naddala nga tuyaga buyaza emirimu ebiseera ebisinga kubanga amaato gabadde galinduka nga gagenda naye olw'ensonga nti Profesa wazze n'atangaza ekintu kino amaato gaffe gasobodde okukomawo era tugenda kubeera nga basanyufu. Amanya nze Mutebi Nyansiyo nze kansala w'omuluka guno ku Entebbe Municipal Council okujja gwa Profesa Bukenya ku mbalama zino kikulu nnyo ekigenda kuyamba abantu baffe nga bali mulimu gw'obuvubi nti bwogenda okutunja showa z'ennyanja zonna abantu abasinga obungi bazifunako ebyapa ate kati bagobaganya abavubi naye nga tukimanyi bulungi nti abavubi abo amaato tegalina mipiira nti bwe liva ku mazzi osobola olivuga n'olitwala ewaka n'omala okwanika obutimba ate n'olizza nti go gatambula n'amazzi ennyanja ne bwetambula ng'etambula paka ku airport Entebbe era osanga go gazze n'olw'ensonga kyavunaanyizibwa nnyo Profesa okuba nti azze okulaba ng'ayamba omulimu gw'obuvubi naddala oguli mu kitundu ky'Entebbe ogubadde gufumbikidde ejjembe nti abavubi tebakyalinayo bagoba so nga ate omulimu gwabwe gwa buvubi bawa omusolo
balina ettaffaali ddene lye bateeka ku gavumenti senga tugenda tugobaganya abantu bano okubanga tebakyalina we badookinga ku showa z'ennyanja omulimu gw'obuvubi twanisanga nti guvuddewo obanga gwononekedde ddala